kati Ramadhani yaligenze nga totusibuludde ate sibula ku muzikiti ate siyita abantu owaka ate si Ibra Keizo olina baswaba mikwalo bakubire ku simu agayi Ibra Keizo nkutereddeko akantu sibulukako naye abaana Adamu n'obeera mukodo from January to December Ramadhani n'otagabaako waliwo bano abagagga seeka Ibra Keizo abatumanyiira bagagga batumanyiira abagagga mumanyiira ne mugenda ku mizikiti muleeta obwenvu bonna nga bwakona tunyize sinyize gye bali n'aleeta obwenvu obwakona ku muzikiti aze kusibula abasiraamu n'abuteekawo no wamanyiira wanyenya obusumuluzo twala eri obumotoka bwo omugagga gwo alibadde agamba leero buli muzikiti mpambye omuzikiti abasiraamu nasiibye abasiraamu ku muzikiti bagenda kubeera nga bakola ki Ibra Keizo bagenda kusibulukira ku basmati abagagga mutuwe ku basmati tulye mu mwezi ogwa Ramadhani mutuwe ku nnyama era ffe abagagga baffe betusomera ku dduwa betubeeramu nimutubikira abantu bamwe tubaziika nga bafudde mutuwere ku ngoye zaidi mutugulire ku makanzu yes abagagga no nze seeka zibado gwe seeka wange mashallah nze gwe omugagga nze seeka ompadde kaki okuwa ebiwe ebigambo gwe tobyagala saagala mugagga neemanyiza na bigambo twabikoowa action mu mwezi ogwa Ramadhani ati sigamba seeka zibajjangu mu supermarket kwata basmati sukaari sabuni omo mpe ate kati abagagga mu mwezi guno ogwa Ramadhani sibakuba luseke obulamba kuba mudumo paipo nyireeta weti era wenkugwirako ng'oli mugagga nga sente oziina era ngenda kutandika okuba ku masimu ndaba abagagga basirise nnyo mikwano gyange naye ekisibo kikyalo kadi njagala bateekateeka ngenda okutuuka mu nnaku 10 wali wetegekera netegekera mu muganda wange nkulinze oyo mugagga wange Yasini Sentongo Aji Yasini senga tonna kunkubira kasimu Aji Yasini Sentongo Aji akyaba kyali mu bintu by'amaduuka tibafuna bamaze okuzimba kati bawaayo kalisiki we kali Amini namusangako ne kalamero nangamba perezako ka message ne Amini ka message okabulutikinga nendo zodi bize kadde mwawo nasekawo Amini Hasani Bulwadda Amini yazimba no muzikiti Masaka munebalize Allah Amini yakole ekigambo namugamba Amini go wazimba muzikiti Masaka nagamba namyenze yegusimba era Amini yenga tugenda okumala programu eno tugenda muwe duwaye yanjawulo nensaba Amini woba ofunye ka video kano nga kakutuuseeko owa Ibra Keizo tunoonyeeko tukyalina projects nyingi nnyo egy'obusiraamu zolina otuyambamu naye nga tukwebaza mukama waffe wadde omenya mulala obalala Hasani Bulwadda mugagga wange Hasani Bulwadda ng'obuze simu zange tozikwata nkwata ku simu ompe futaali seeka ate baba bamanyi kye weetaaga tewali kirala njagala nete wagambye pipe musajja wange SK Mbuga tubagaliza Ramadhani abo abasajja abo bemenye n'abalala bayiwawo omubiri ku nsonga z'obusiraamu era twagala bebaza naye ate kati bula Ramadhani tubeetaaga Shezubadu omuntu kyeyandibadde akola in case okubeera nti omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadhani yeewala ebyo ebisobola okuba nga bitta omwezi gwe guno ogwa Ramadhani omuntu kyalina okukola number 1 omusiibi kyalina okukola nga kigenda muyamba obutayona kisiibo kye bayita asaburu ddamu ekigambo ekyo obugumiikiriza kubanga ebikemo bye tutambuliramu bisigalamu shaitaani Allah yazisiba n'omuliro Allah yaguggala ne waliwo shaitaani ezatusigalamu mu baana Adamu kubanga omuntu waba n'akazeeke kasigalamu era wano mu Ramadhani wootegeeramu omuntu ogwo omuzaagukolera ddala nga tatidde okimanyi waliwo ebivubuka ebimu mu mwezi guno ogwa Ramadhani ebisiraamu ebyebbirira emisana tteke oba baada subuhi nga bimaze okusaala ne bigenda mu bakyala batali bawoowe kale nowaba mukyala nga muwoowe tomusemberera ate gwe ataamuwoowa ng'ofuna emisango ebiri webali
wali omuvubuka birasangawo nga binyumyanyumyamu niga nibibale likubira ate essimu nga bisanze niga munyumyaki n'omukyala binyumyanyumya nabisanga nga bavubuka nga omanyi olwali lwabase aliwo navaawo nebinkubira essimu ngasekazumba tutudde emboozi yaffe tugiyimiriza naye tulina ekibuuzo kyetukubuuza wulira abavubuka bambuuza ekibuuzo kyekuzumba amma bwemba siri muwoowe nzikirizibwa okukola ekikola ekyo nga mu piriyodi nga maze okusibuka nzikiriza okusoberera kigirlfriend kyange okiina kigirlfriend atega kiyimiridde kiri gumitedi kiraba kyana kiwala mashallah nyasi yeeyo figa yeeyo oganyo kiwoowa naye womala okusibuluka okitegula nekyana ekiwala nkikirizwa kitegula mukola kikyamu namanzani Sheikh Ibra Keys tebagizanyiramu bwe batyo olaba tokkiriza bikola bifo Ramadan what about Ramadan wekuume saburu gamba ngumikiriza namanzani gwe ate namanzani webe wedde woowo omuwala oyo namanzani webe wedde mwana muwala omuvubuka agenda okweyambulira n'omwambulira engoye zo amale kuwa mahale muleke kuzanyira mulamanzani tubasaba okubeera nga muli bagumikiriza kyekisooka abadde abba obubbi buveeko abawala abadde bambala obubi sigala n'akakaaya bwotyo anti kati mulimu abawala ekisibo kiba kituuse ne batambulira ku mulembe guno ogwa trend nti ekisibo kituuse naye waba si musiraamu agenda kukuba akakaaya era n'abatali basiraamu abatuyambyeko okwebikira musigale n'obukaaya bwe mutyo tumulaba munyumye muwala tuweeraba onyumya masha Allah tambula ng'onyumya bwotyo Ramadani ng'ewedde ekitiibwa ky'omukyala kwambala bulungi neyeebikkirira okuva ku mutwe mpaka ku kigere ate waliwo bushaliye bwe baleese Ibra Keys abaana abasiraamu balina bushaliye ennaku ze bwambala n'omutunulira nga wasiibye n'ogamba Allah waliwo buno obukwata obukwasi nesigayo nevaayo nga obulabika ezo si shaliya ezo si abaaya ezo basiyita figare sharia abaana abawala mukome twambalira figare sharia what are you talking about lwaki mwambala ebintu ebifaanaganako bwe bityo mwambale ng'obusiraamu bwe bulagira Allah yali alagira Nabbi sallallahu alayhi yamugamba owaaye gwe nabbi kulli azwajika nabbi lagira abakyala bo wabanatika ne bawalabo wanisaul muminina n'abakyala babakkiriza abaisiraamu yudinina alayhinna bijalabibihinna bambale jilibabu bambale engoye zitabakwata ab'omulembe guno bannange abaana ab'obuwala musigale mukole saburu ate mukisabe Allah ogambe Allah nkusaba akakaaya kati nkataddeko habaya njabadde Allah nsaba mbeere bwe nti obulamu bwange bwonna naye abaana ne mutitira wuzu yaffe twagalira ffe okukakkana ate waliwo ebivubuka ebimu ebitalina imaani mulamanzani kitunayo eriiso limu bibali bivubuka bibiri kigalabayo naba bajinayo erimu nkigamba nabbi yagamba otunayo emirundi emeka 3 gumu nekijjayo ebiri nekijjayo 3 nekijjayo otunulira mwana muwala wakirabanga kitondowaliddwa kikwata limu nekitunuzayo limu nga tikitya nga kigamba munne waaje Allahu akbar ekyo ekiwala okiraba kinyambye nga nasiibye naye singa mbadde siibye singa sengenda okikola ogenda kikola ki ekiwala ogenda kikola ki naye nga kyekikkirizibwa okutunulira mwana muwala mu kisiibo tekikkirizibwa notiba si kisiibo omukazi gw'otawoowaga omutunulirako ki abavubuka muleke kuzanyira mu mwezi guno ogwalamanzaani mwewale Ibra twetaaga kwerega abatabadde mu bibaala n'ogaba ebibaala obiwummudde tobiddamu todda mu kibaala ekibaala kiwummule ebidongo biwummule owummuze ebidongo liraksi haramu muveeko mutawakkale eri Allah mubeere bagumiikiriza nga lamanzaani bwe tugirimu etutendeka Ibra lamanzaani etutendeka Allah yagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa n'agamba ya ayyuha alladhina amanu abange mu abakkiriza abasiraamu kutiba alaykumus siyam malaliseeko okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nga kwaleko kwabo abasookawo
naye tendekero mulamanzaani Allah kyatwagaza era kyatwagaza obulamu bwaffe bwonna obusigadde la'allakum tattaqun Allah atwagaza tumutye kati mwezi guno gwa Ramadani wetuba tutidde Allah tumutye Allah n'emyezi emirala tuleke mutyamu kaseera. Ashe era awo nyini mukadde kano mu kaseera kano ke tulimu aka Ramadani namshe omuntu akkirizibwa okukubira ku girlfriend we namuga waayo oli bulungi omaze okulya futaali esokeda Ibra mu Busiraamu tulinayo girlfriend ne boyfriend ebintu bisatu bibatadindiriza omuvubuka waba atusiza okuwasaawase n'omuwala waba atusiza okufumbirwa afumbirwe nzo bamu nakyeteekateeka nhoza waliwo abantu abali mu relationship abansobera ate abavubuka be babyogera ate n'abawala nabo ne babyogera mukyamusitadinga omusitadinga koki omuggyemu certificate omuggyemu degree omuggyemu diploma okyakusoma nedda mu Busiraamu Ibra tetulina girlfriend boyfriend omuwala waba atuusizza nga ali above the age nga era omuwala ali awo alumya abantu ku kyalo bazadde mumufumbize ekireetera abavubuka abo butaagala kuwasa oba okulwawo okuwasa oluusi sayidi y'abakyala sayidi abazaala omwana oba omuwala batusaba ebintu biki bingi oli naayagala omwana omuwala amuggyemu poloti amuggyemu nnyumba tavuganga ku Range Rover amuggyemu Range Rover amuggyemu n'ebintu eby'omuntu bali kuggwa omusajja bakakanula bali kuggwa omuvubuka nawe nga weezimba bwezimbye abazadde abali eyo mugondeza abavubuka bano abavubuka baagala okuwasa gye bali naye abazadde abazaala abaana abobuwala mubasaba ebintu ebingi ate n'omukolo agutegeke ate wokyala bamaze okusalira ebintu ate tuweeyeza okutegeka omukolo ate tuweeyeza makeup tuweeyeza okwambaza omugole omukazi ez'engatto ez'ebifaanani ez'ebidongo ziva mu nsawo yo mu nsawo zo ate omuvubuka bambi nga yeeyiiya kale nowaaba ayina muleke kukalubiriza abavubuka ate namwe abavubuka omuwala waaba aganye okusalawo kama amekata pata mwingine kyeki waba aganye funa omulala nabwekityo ebintu bisatu ebitaliniriza etusookera ddala ngambye omuwala waba atuusizza okufumbirwa afumbirwe eswala weetuuka gisaale omuntu waafa tetumutereka Abasiraamu tumuziikirawo naye kyembadde njagala mu bigambo ebyo nti kyombuuzizza mu ddiini ey'Obusiraamu tetulinaawo boyfriend girlfriend kankubire ku boyfriend hello saumu ebadde etya olunaku my boyfriend anti batula salama proud muslim Assalamu alaikum my boyfriend Assalamu alaikum Ibrahim shit's wrong but mwezi gwa Ramadhani kutuusa but can we make iftar together olaba gye mulaga how has been your day naye woba okubidde omuwala nga muli mu nteekateeka nga mwogereza kye bayita khitiba ekya boyfriend ne girlfriend kirala katuli mu khitiba serious business omuwala gw'okubidde ogenda muwasa bya halali naawe omuwala musajja omuvubuka gw'oyogera naye agenda kuwasa bya halali omaze okufuna choice ye mukkirizibwa okwogera okuwuliziganya naye tumukola ki temumukola bigambo binene temusukkawo muvubuka oyogera n'omukazi gw'ogenda okuwasa ne lwaki omutega ekibatu kyaki kikkirizibwa okumiitinga mu period gye mulimu ne watuula wali n'entuula wano ne munyumya ate gwe tumumanyi ekiwala nga kinyirira tatuula bwatuula wali n'entuula ne tunyumya emboozi tesobola kutambula tolaba nti nno otusiiba kyekimu ekigendeza ku bwagazi waliwo abasigaza batule ng'ekyali fuulu ng'omuliro gukyaliko waliwo essimu ati za njawulo waliwo iPhone waliwo Tekino waliwo Itel waliwo essimu ezikuuma nga bazikolera eryanda kati yoyo gogenda okwogera naye twegendereze okukemebwa wakemeddwa dda kale oba oyagalamu miitinga wabeerewo amuzira oba muganda we oba sisita we oba taata we oba sengaawe omumiitinga amuwala tomiitinganga omusajja okujjako nga muli abantu aba babiri kubanga ogwo omusajja gwogenda omumiitinga si nyoko si kitaawo si muganda wo takulinaako Luganda takulinaako Luzungu wadde Oluwarabu ajja kukola kye bayita diversion abavubuka balina diversion vubuka yeeyogereza agamba omuwala we are protecting the gains ajja kuprotectinga the gains okaka the gains za protectinze ng'ekisiibo akisse
twayise bulungi mwezi ogwa Ramadan tuleke what we call temptation kale simu tuzikendeze ez'okukubira omukazi gw'ogenda okuwasa n'omusajja agenda okuwasa tukendeze ku simu kale mubuuzeeko good morning kale n'akagambo sweetheart kasobola okuba nga kakkirizibwa ne ka message ne ka hani kubanga ennaku zino ekiremeseza abantu laavu abasajja abakulu bano bajja mu laavu ng'ebintu by'abaana abo obuwala abato tebabimanyi akaana akawala kamubuuza kamusinikira message good morning my babe good morning babe omanyi omusajja omukulu kyaddamu n'agaba amakya amalungi mukulu munnange kati abasajja abakulu kyabula bakwa abakazi tebamanyi laavu omwana omuwala amusindikidde message good morning babe good morning sweetheart good morning honey now muddemu good morning to my cocktail yes my cocktail yeah my romantic muddemu obugambo ng'obwo obusikiriza mukulu nkuyigiriza obwana obuwala bwoba okawasizza nga akawala idha nadharta ilaiha akawala ngaako idha nadharta ilaiha ng'oba okatuliddeko saratuka nga kakusanyusa negwe n'omuddamu akawala ngaako okalinza ki kawase to okakusindikira mesaji ya laavu jiddemu jiddemu mpiki ku mpiki yes yes ate abo tudda ku saidi y'abakyala abafumbo b'omwami abaami abafumbo prosesi yaabwe eri etyawo prosesi yaabwe ky'oba olaba Allah yatugerera abafumbo Allahu akbar ibura kaizi tuwasa abakyala naye abakyala abamu baba balina mputtu oba wasiza omukyala emisana teka owumuddemu namanzaani ekuyiseemu omukyala n'ayingira mu kisenge omukyala neyeyambula engoye zonna nga lunaku tetunaggwako nakutunaggwako oliawo olingiza oli ku buliri omukyala n'afujayo ettawulo n'agyesiba n'ayingira mu kiyigo n'anaaba wamala okunaaba oli ku buliri oli awo olinda lunaku luggweko sibulukuke enjala ekuluma somu ekuyiseemu abawala abakazi abo oba bakulira wa batusoomooza nnyo tategeera oba tebayinamu ku ddiini n'alyoka ettawulo kati agyejjako amaze okwejeesiimula n'anoonya ebizigo n'abyesiiga okuva ku kigere mpaka ku mutwe nga she's totally naked nga alimu nga wogambye ng'ali mu suuti y'adamu negakubuguma era mbadde nkusaba taata omukazi waaba agenda kunaaba emisana teke mwezi ogwa Ramadan distance duka ekibabu wadda mu kisenge dda mu ddiiro wadda mu ddiiro dda mu kisenge yes okwewala ebinaabaawo ate waliwo abaakawoowa muba n'amaddu mangi waba musajja nga mukulukulu kale naye abamu nga baatule zikyakyaginga essimu ekyawanika 5G omulongooti gumalayo baatule fuulu muvubuka mukazi w'omusaasire kati kye yawo wenyininyini muli bawoowe in that period tekikkirizibwa mwasiibye mwenna mukikozi we mukikola ibula njagala nkutegeeze abafumbo abali wano n'abatali bafumbo nimumala mukola ekikola ekyo ekinene emisana teke mwezi ogwa Ramadani muwedde owedde mukulu owedde kubanga Allah yagamba mu Qur'an mu surati Mujadila we baserabidde omuntu wakikola emisana mwezi gwa Ramadani ayina emitango esatu ayina kubisatu ayina okukolako ekintu kimu ekisookera ddala wakikola siyamu shahrayn mutatabi'ain ateekeddwa okusiiba emyezi 2 nga gigobereganye omwezi gwa Ramadani agusiibe guggweko aliwe n'olunaku luyazanyiramu ayongera asiibeyo 2 nga gigobereganye ate akoleeta ettawuba asabe Allah musonyiwa waba takisobodde itqu rakaba asumulule omusibe baali bagamba kutamuddu kati abaddu tibakyaliwo n'abazaana naye asumulule omusibe agende eruzira agende ekitala nalufeenya
ekigo abeere nga awaayo akasente yeeyimirira omusibe bamusumulula aveeyo ate akole ne tawuba asabe Allah amusonyiwa. Waba takisobodde ekyokusiba emyezi 2 ennaku 6 n'okuta omuddu waba tabisobodde ebyo ebibiri alise ba miskini 6 ate asabe Allah amusonyiwa. Ebyo bigoberezaako tawuba ba miskini 6. Olaba kyagaanibwa n'omuntu atasiibye nga mulwadde. Kale oli mulwadde muli balwadde tumusiiba mukola byaki emisana tekimwezo gwa Ramadhan. That means musobola okusiiba kubanga ebintu byemukola manyi ganjawulo Ibula manyi ganjawulo kati lwaki kyobolaba omuntu aba tasiibye nga mulwadde obanga asonyizibwa ebyaganibwa byonna emisala mwezi gwa Ramadhan tabikola okujjako okulya n'okukola ki n'okunywa alina kweyisa ng'omusiibi. Togamba ate alisazi zinnuma ne mukyala wange puresha muluma ate mukyala jangu mu kisenge maama nyabo aguma wano mawano wano nga tumaze okusiibulukuka tuli baddembe ne waliwo ekyaganibwa kyekiriwa ekyabavubuka bamanyi abavubuka balina nnyo amalala mugajje mu ddiini mmwe bavubuka mmwe n'abawala mmwe mujje amalala mu ddiini wasiibye naye oyagala kusibulukira ku mukyalawo baazina booti atandikana kutiisa ajati alo ajati salamu alaikum saawa emu zennyini weeteeketeeke anti omanyi futaali weeri abakyala bantu nga ffe bambi Ibula omanyi abavubuka abamu tebagala kuwa abakyala kitiibwa naye Ibula tuyiga okurespectinga abakyala. Omukyala bambi ateeka futaali afumbye katunda afumbye ku mmere akutegekedde naye nga tonnaba kulya byategese oyagala kumukulusanya bannaye abafumbo mina sunna abafumbo abali wano nga tebonnaba kwekwasaganyanga abakulu musooke musiibuluke musaaleko ne ku ttaraweeye alhamdulillah munyumyemu mukyalo omubuuza olunaku lutambudde lutya n'omukyala akubuuza lutambudde lutya mukole ibada y'ekikulu mpaka obudde obwaddaako era ddaako obaazi nabo bati ngaeweddeko musiraamu tolemezaamu naye ng'abafumbo Allah yatukkiriza mu mwezi ogwa Ramadhani obikola nga tumaze okusibuluka. Sheikh Zuban oli musajja wali owooyeeko? Alhamdulillah Sheikh wali owooyeeko? Nali mpooyeeko ebintu byange ogamba obbi wange naye ebintu byange ebya famire biri nange ne famire Ibula n'okunywa otya nsobola obutabyogera. Ate lwaki? Bakyala bange abaana bange baganda nze njagala wano mulabe nzekka kati katujjaawo wennyini olaba social media tulina ebintu ebitambula gwe ne Tauba Muhammad ki ekigenda mu maaso between you two people? Tauba Muhammad Tauba yabagamba ati Ibula waki tugenda n'obuuza Tauba gwe ne Tauba genda obuuze Tauba gwe ne Seeka Zubadu muli biki nze Ibula nkuzeemu nga obbi wange mubuuzo mugambe Seeka Zubadu musanze n'agamba ansa Tauba gwazina kuwe namba ye anine namba ye mukubireko wano lete na bena simu eri kuli ku bunga ati mukubireko mukubireko kubanga twetaaga okumanya tulaba mubeera ku TikTok okwo mwemoola ate munnaye musajja tolabe ko oli mulaavu Ibula kibisaze mwe twemoola nzize embeera zange abatamanyi embeera zange Tauba bagamba bati ebyaddala olagira ddala nti oli mukwano ne Tauba akati wemera mukwano ne Tauba kibi si kibi Tauba si muntu talina musayi sina musayi she's a human being ali full complete. Yes amma Tauba salamu alaikum habibti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habibti nina munnamawulire ali wano ambuuza ebibuuzo sisola muddamu nga tosoose kumpa lukusa bamuyita Ibula Keys
akola ne Bukedde TV ambuuza ebibuuzo mbuuze naawe tuli biki mugambye ajja owuwo muwe ansa ekyo kituufu sekonds siina kye nsobola kwogera Tauba simanyi ali mu kulikodi ali mu kulikodinga ono nze kyenjagala uno okubuuza alikodinga nze kyenjagala okubuuza gwe ne Sheikh Zubadu wagwan wagwa muddemu watagwana watagwa kuba sitegeera lwaki omusajja tomujja mu galale omusajja galale kyeki aha lwaki omusajja tomujja mu gundi y'ebifaananyi n'omulaga abantu officially nti Zubadu ye wange gwe nasiima tonalaba bitambula ku media aha genda ku media olabe anti bitambula tulaba mmwe genda kate ku media olabe ebitambula amanze sigenda bawa ansa kubanga ebyamawulire gwabisingako Habibti bonna bannamawulire ngenda basindikawo Habibti Habibti kitegeeza ki era kyekyo gwe Tauba lwaki omusajja tomujja mu galale n'omwagisi kuba abantu bagamba nti mu mukwano gwammwe ne Sheikh Zubadu gwa ddala mwekweka bwekwesi amma era kyebalina okugamba amma okweyagala kibi waliwo ekiziyiza awo tewali kibi Zubadu akuswaza simuswaza naye tanswaza nakugambye ate kakati aha leero bannamawulire batuguddeko kano akapande mwasomye kafu abasonyiwe tebatukolerako mawulire wamu era nze anazanyira ku Tauba ngudde nja kusiba omuntu ku Tauba by the way olimba nja kusiba omuntu ajja genda kweruzira Tauba mumuveeko nze ku Tauba kwentava Tauba ensonga oziwulidde kitegeeza munne omukwano gwo ne Sheikh Zubadu goma gukakasiddwa era kyekyo era kyekyo sikuzaako mukono webale kumpa information mugamba akomewo mangu ewaka akole ki ali futadi mukwano nkuleetereyo ki ndeterayo ice cream today okay in your sente zinakusindikidde wazirabye sente zinakusindikidde wazirabye nazirabe neyanza maze okufumba kale inshallah kanjije banna kazipe simu yange ala mwalimu seka obudde bugenze noze simu by the way sibule kati mpulira bagamba nti one mukwano gwo olimbu ani kasi Mariam mbu wasooka erino Mariam by the way Mariam brother wange ya mulimu bawe muganda wange tuli ba Luganda kati yagala answer ki kwa munene nawulira ngagamba Sheikh Zubadu yasooka eri abantu basade bigambo abantu batumanyi batula ku social media neche cha Tauba bajja kugwa cha Tauba kituufu kuba munene tulaba waliwo okuwoowa kubeera wakati w'abazadde siwe kiri n'abajuliza ababiri n'awasa ne goba wasa ne Sheikh otabayita tuwali musango kati maze interview kale toyanza nnyo Sheikh Zubadu nkwataganyeko ne Sheikh Zubadu sali ate nga obi wange ssebo twazirunda era bategeere mbu oli mulimu oluseeka omanyi omuntu asomako eddiini aba wanjawulo ne waba ali enneeyisaaye kale wasereramu akomawo mangu naye omuntu maani kati yasomako ku ddiini wagenda aba agenze naye kati waliwo gobiwerekereza nogakula eddiini yange ginasomako entonotono ekyo sente mbadde nzaagala nezinnemye kambalabuseeko n'ekiramuzo ekigala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba mwenna abasinzidde mu bitundu ebyenjawulo tusubire muli bulungi tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Naam sheikh. So njagala twogeremu kono Sheikh ensonga embiri ku kisiibo kino tulabe omuntu ali eyo omuntu yenna nga oli musiraamu ekisiibo kino bwe kiba kituuse omuntu alina kweyisa atya biki byalina okukoleramu you know. So nkwataganyeko ne Sheikh Zubadu Sali tugenda batuwayamu konaye abatulaba ku Tawfik Media mwena tubalamusaako n'ekiramuzo ekisinga okuba ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allah tumwebaza
obbi wange Ibra Keys atuwadde obulamu ne tutuuka mu Ramadhaani eno nga tuli balamu tigabadde maanyi gaffe wadde obusobozi bwaffe ebadde nteekateeka ya Allahu subhanahu wa ta'ala so n'okwebaza okutunyoonyako ng'omukutu guno ogwa Tawfik Media oteekako ku bawalimu ne babaako ensonga gye balumbika eri eggwanga n'eddiini ey'obusiraamu nakulabyewo wamunwani wange Sheikh Shafik Mafu era ensonga n'agiruŋŋamya bulungi sebo weebale era Allah abeere ng'akusiima n'okwebaza abalabi aba Tawfik Media okwerekereza ne babeera nga batulaba era ne batuyigako era tubasaba okwongera okusharinga n'okulayikinga Tawfik Media n'okugenda n'okusubscribinga ku YouTube channel olaba Tawfik Media konamu osobola okubeera nga wejjukanya ku ddiini ey'obusiraamu Ramadhaani edduuka ku sipiidi era agamba kati kaatandike leero bamubanja ennaku Allah kyagamba ayyaman ma'dudat omwezi ogwa Ramadhaani nnaku mbale bubazi ennaku eziri mu mwezi guno ogwa Ramadhaani Allah agambye ayyaman ma'dudat nnaku mbale bubazi olunaku olugenda terudda mukulu Ibra Keys njagala ntegeeza abalabe baffe ku Tawfik Media abayisiraamu n'abatali basiraamu batugoberera ebintu bisatu omumanyi omu yagamba thalathatu la ta'udu abadan ebintu bisatu tubikomawo lubeerera tubikozese bulungi ekisookera ddala azaman idha madha ekiseera wekigenda tekidda olunaku oluziba terudda eddakiika egenda tedda ekyokubiri ekitadda asahamu idha ntalaka asahamu ke kasaali era abakutte emmundu olina ogyegossa obulungi kubanga essasi werigenda terisobola kudda ekirala ekitadda wekiba kigenze alkalma ekigambo idha kharajita ekigambo wekikufuna obamu wano nga bye twoyogedde biri mu kusooka tebisobola kudda naye mu ebyo ebigambo ebisatu mu ebyo ebintu ebisatu njagaddemu ekintu kimu azaman idha madha ekiseera wekigenda tekidda kati Ramadhaani eno weegenda n'ekuvaamu bweti nga tolina kyogikoleddemu tegenda kudda Ramadhaani eddako osobola okubeera nekusanga ng'oli mu ttaka nina mukwano gwange nnyo yankubidde essimu nga ndi wakasaawa mwenda ez'ekiro ningikwata nangamba Sheikh sikuzukusa kulya ddaako saawa zino waliwo mwannyinaze abadde ava mu kyalo azze kundabako naye afudde abadde mulamu bulungi era byetwalidde ku futali yabireese ne bitugenda okulya ku ddaaku yabireese n'emayiti eri wano nkusaba Sheikh yangu tuteeke okuziika era twamuziise eggulo Ramadhaani yagisibyeko ennaku 5 Ramadhaani yagisibyeko ennaku 5 kakati bw'oba mu Ramadhaani olunaku yiwawo omubiri funa goyiwawo mu minoga luno olunaku olutadda at least lumpitako nga sisadde esswala ya taraweeh omanyi mu watu tusandika Ramadhaani abantu bagiteekamu akajjanja ne bayimirira mu swala taraweeh nga bangi tugenda okutuuka ku yidi nga ne imaamu akutuula salamu assalaamu alaikum wa rahmatullah imaamu ng'alaba talinayo kakati tubasaba Ramadhaani eno buli lunaku ate ffe buli Ramadhaani gyegenda okuggwa twongeramu muki maanyi mu swala ng'eya taraweeh kubanga yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadhan mukulu Ibra omusiraamu yenna atulaba waayimirako n'asaalako mu mwezi ogwa Ramadhaani n'asaalako taraweeh imanan nga mukkiriza wahitisaaba era ng'amanyi agenda omusiima yaani ye Allah agenda okumubala ye Allah ogufira lahu ma taqaddam min dhanbi Allah agenda kusonyiwa ebyonoono amazambi ge wakulembeza okukola just kusaala kaakati Ramadhaani kubanga ebiseera bigenda essola yo gisaale Allah akusonyiwe oba otya ekirala olina okusiibulula tusiibulule jamaa n'ekirala Ibra Keys omuntu wasiibulula omuntu Allah amuwa empeera z'omuntu ayasiibye nga gwasiibuludde empeera tezikendedde ez'okusiiba naawe asiibuludde nga n'empeera zo tezikendedde ez'okusiiba naye Allah akuwa empeera ng'omuntu asiibye